Ono President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine babadde bamwerijjako kati nno bamwepoye kubanga abasuse abasikize ensumika General Yoweri Kaguta Museveni naye byasiba bikutuka anti ICC emutaddeko akazito Amerika etabuse abanywanyi ba Amerika okuva mu Europe nabo batabuse ate neno Kyagulanyi naye omuliro agukumye ate ne bannamaje mu UPDF abasinga nabo batandise okwekyusa batandise okubala omuzannyo guno era nga batandise okufuwa obwama nti bannange mwanguyirizeeko twagala kubeegattako kujjawo kino ekyawanga omusajja naffe twamukoowako wadda awo nno Kyagulanyi wakuteweewo pesa lyanyize lyetuufu ensi kati yonna erindiridde olunaku General Museveni lwagenda okugwa ekigo ate Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine alayire nga president w'eggwanga Uganda era commander in chief of armed forces ow'ekkumi bannamaje bamukubire salute bo beesunze dda okufuna commander in chief omujja era nga amanya Kyagulanyi nabo abakulaakulanye beyagalye ku Uganda empya asukulabe akatambi kano ate twogere ebigambo kutwala omukisa guno okwebaza bonna abeekuumidde ku mukutu gwa Nuuwa Mutwe mbagambe nti eno tuli mu struggle yennyini kati tuli mu struggle ebyaddala tuli mu revolution ngamba nnyo bannayuganda nti Museveni gwe tulwanagana naye tuli mu mulembe ng'aba South Africa bwe balwanyisa enkola y'abazungu eya apartheid yakugala munnayuganda akimanye nti apartheid yali e Uganda abantu abasoma mu myaka 3 emabega buli mwana wasobolanga okusomera mu ssomero lyonna kobe ng'oli wa mufuna mpola n'ovaayo n'ogenda ekisubi n'ogenda e Buddo n'ogenda e Namagunga n'ogenda e Nabumali n'ogenda e Namasagali n'ogenda Ombaki n'ogenda e Bwerannyanje n'ogenda St. Leo Kyegobe n'ogende Butobero n'ovaayo n'ogende Makerere naye kati apartheid ali mu Uganda nti omuntu atalina ssente tojja kusomesa mwana omuntu atalina ssente omukyala wo tajja kuzaala Nuuwa Mutwe nalabako kalisiti k'amalwaliro nga kafulumye emiwendo nti omukyala wa Caesarean ensambi anosasula miliyoni 3 nengamba kati omuvuzi wa boda mukyala we tazaale anajjawa miliyoni 3 ayina mulago ompulira mukulu Nuuwa Mutwe ayina mulago n'ekiruddu ate mulago n'ekiruddu yo wabwerere abasawo gye bali kuba abasawo abaali badde emulago tojja banenya nabo bagenda mu private hospitals bakole kasente nabo basomesa abaana kuba omusawo tagenda kukolako nga naye omwana we taasomye kiringa omusomesa omulungi tajja kujja asomesa omwana we obulungi ng'owuwe atudde kati bannange n'abasawo tubanenye empola bagenda mu maggali amalwaliro kuba omusawo amala emyaka 6 Makerere medicine is 5 years n'otikkirwa n'ogenda n'okola omwaka gumu nga bwe nabyo omuwala wa deputy president Nabassa ali eri kati Arua ogwo omwaka gwa 6 okufuna certificate practicing naye ng'ate nakyo ku mulembe guno ogwamusibula mu gwolwo ogwo gwa Museveni nti nakyo omusawo kati alina okwegayirira gavumenti ate ng'obuvunaanyizibwa bwa gavumenti mu nsi yonna nti omwana bw'amala obusawo balina omudeploying omwaka gwe oguddako afune certificate era gavumenti era emusasula ssente zebaliise ez'aba junior doctors kati eyo nno mpisa ey'obuyisi okutegeeza munnayuganda wonna gy'oli oba oli kaddaama oba oli ku ground nga gw'ogamba politics takwatako gw'ogamba tuli mu byabufuzi panja amalwaliro okusoma ebbeeyi y'ebintu eyo yonna politics kuba gw'agamba toli mu byabufuzi tosalangawo miwendo gya bintu tosalawo mafuta ga ssente mmeka amafuta abasalawo gavumenti eri mu buyinza nebba ssente bwenoonya ssente nga kati bagijjeeko emisolo etaddewo ebiteekateeka bino bya biki nga tumanyi nti kye Uganda kati si tteeka lya busiyazi ne bagisalako ssente
ejja kujja kugwa muntu wa bulijjo egamba amafuta emanyi olina okugakozesa. Ejja kujja kugwa omuntu wa bulijjo emanyi olina okwambala esse emisolo ku ngoye eziyingira. Emanye nti omuntu wa bulijjo olina yakawunga esseeko omusolo ate akawunga ne bwetakasseeko omusolo ejja kussa ku masannyalaze. Kati bali ba manufacturer amasannyalaze ge bakozesa okuba akawunga gwokalye bwe bagassaako omusolo unity nabo balina okugassa ku ggwe. Omuntu asembayo owa wansi kobenga oli otya kati munnange gaba bumbidde bubakeeredde buli muntu ng'era president bwe yagambye ng'akootinga Dr. Besigye n'agamba whoever says ntali mu politics you are a fool. Kubanga politics yasalawo n'amazzi gonywa kagabega national water kobenga ogatima ku luzzi kubeera ku luzzi olina okufuna enkumbi ogende okole bulingi bwansi ogogole tojja kugogoza mikono gyo. Kati nsirayo ku miramwa gye watandise nagyo nnuwa mutwe. Ompulira sebo loud and clear. Nja kutandikira ku kintu ensonga ya Right Honorable Mathias Mpuuga. Emirimu gyonna gyakola tugisiima era tuli wano. Right Honorable Mathias Mpuuga kano njagala bakakusaliremu nga kutegeeza nti bonna struggle ba revolutionary abalimu empeke emira nga tumanyi revolution gye twayingira emirimu gyo tugisiima kuba emyaka tubadde mu byobufuzi ffe abamu ebbanga ddene. Ofiisi ya Mpuuga ebaddewo kati okumala emyaka ndowooza guno kisanja kyakusatu si bwe kiri nnumwa mutwe mpabulamu kyakusatu sanja kyakusatu kati omuntu yenna yeekuluttaza muwa mawaggali yenna ng'ali eyo ali ku kabenki ke nga tonnalumba ofiisi ya Mpuuga ng'etegeerekese ku mulembe gwa His Excellency Kyagulanyi. Njagala oddeyo otubuulire bawaafula ogutu nabo baali ba leader of opposition baakola ki? Njagala oddeyo ombuulire Professor Ogenga Kigo naye yaliko leader of opposition yakola ki? Njagala oddeyo ombuulire Betty Achan asembyeyo okuba leader of opposition from singa abaggulu yakiikira Ggulu City erya constituency bwe basaawo obwo obw'abakyala mu Ggulu City, Jinja City, ate tulinayo Masaka City yagikiikirira Betty Achan nga tonnalumba Honorable Mathias Mpuuga. Njagala ombuulire bali baakola biki? Bamukyala Winnie Kiiza naye yaliko leader of opposition mwalaba ebyaliwo e Kasese mu kisanja kye omumbere we yabombingirwa n'awambibwa era nga kati tumanyi omumbere ali mu buwambe baroyo gadi baba mujjako SFC emuuma wadde yasseeyo tali free. Njagala ombuulire abo baakola ki? Mpuuga kyatakose n'ekirala njagala nnuwa mawaggali yonna gye muli mumanye nti politics aliwo olwaleero kankiyite politics abamu bajja gamba politics naye tetuleme kwerimba tuli mu politics. Politics aliwo okuva His Excellency Kyagulanyi lwe yawangula akalulu mu 2021 nga 14 si oli eyali owa Besigye mulabye Museveni okuva lwe twava mu kalulu ikoze buli kintu drone sisse ku mulembe guno kezaali mu biseera bya Dr. Retired Colonel Kiiza Besigye nakati bakyawamba nti tulina abantu baffe ba foot soldier nga baliira ku nsiko ebitaaliwo mu mulembe gwa Besigye. Omulembe gwa Besigye ekyo nkireese mu nsonyi erinnya ogissaako si nti munafuya naye njagala mpe abantu bamanye National Unity Platform People Power ekulemberwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'alina deputy we mu Buganda Mathias Mpuuga n'aba ne mukyala ow'Embalala ow'omu West mukyala Jolly Mugisha n'aba ne Honorable Gundi ow'e Bugisu Nambeshe n'aba n'omukyala Cedric ow'Omumambuka. Tumanye ofiisi eno era ndi wano okusalutinga His Excellency Kyagulanyi ne National Unity Platform yonna ne ba MP bonna abakyali ku mulamwa bakansala bonna abakyali ku mulamwa we mukutte weewo
sima tuli wano kano mukasalemu twagala tuba kwebimuli byammwe kuba temukolera mu mbeera ya bulijjo gwe guno omulembe gwe mulabye nga bahijackinga okulonda kwaggwadda bagamba bawangula obuyinza wadde babwesibyemu naye ne bakwata omuntu ng'akoze bukozi tweet nti nkomawo nga 5 ne bamukima ku airport ne balabisa naye era nga ffe bannankyukakyuka nga nkyasomesa ba revolutionary tulina okwebeereramu Museveni nassaawo ebiboozi okutta ekintu kya His Excellency Kyagulanyi mujja mu nnyonyi n'abateerawo ebiboozi by'abana abayimbi b'enkwacyo n'abateerawo zino sibbato n'abateerawo ebiboozi ate bloga gundi alwana na gundi junior ebyo byonna ng'ebyo byonna njagala mbabuulire byajja kavalinga kintu kya His Excellency Kyagulanyi omuwambira mu nnyonyi kyajja kavalinga countrywide tour ndi wano okugamba munnankyukakyuka yenna gwali eyo agamba ntubitegeera janja was a countrywide tour yogera ku ekyo kwa ebyo byonna Museveni abateereddewo diversion mwerabira amaanyi ga Kyagulanyi gaalina nti tujja wano era nnuwa mutwe njagala nkusaba ekintu kimu naawe nja kikusaba nja kusaba ne babloga bonna right ebintu bimu tubinnyonnyola olw'abantu bakwanafu naye we are not here answerable ku bantu nga ba Calvin Kayanja abajjovaayo ekitebe mwazimbye kiti awo twava obo busonga ensonga ezitalina makulu tetugenda siwa makulu tetujja kwennyonnyolako ndi wano nga nkisaba bannankyukakyuka tulekerawo okuba ku defensive tutambule tulage bye tusonga mbere saawa eno nga mmaliriza kya mukulu mpuuga era ndi wano nga nnenya bannankyukakyuka mwenna mbasaba muveemu obuyisa bwabo ku mizigo tetugenda kuwangula Museveni nga struggle abamu oba mulina bantu babakoraptinga bwongo nga biringa bya kibwetere ne mutalaba mpuuga bibyakola essaawa eno mugamba bijja yalese diversion nawuliddewo abamu abagamba nabadde ku TikTok awo ogenda kujjawo katusooke tumalirize kino tukubirize bannaffe otambuza message ya Mathias Mpuuga era tuyimirire mabegawe n'ababaka twongere omukkaanyiza nti ekyokufuluma parliament kituufu agifulume ate era wewa kunnyonnyola bannayuganda bwa abantu baabwe gye bali balina kikolera ku fulo ya parliament so sigenda mu nsokolo nga deputy speaker kyayagala bakole bagendeyo simanyi mawofiisi ga minister wa security bikoze bitya kubanga kati akatego deputy speaker kayagala bakole ate nga mukulu mpuuga mumanyi musajja munnamateeka ng'aliko ne banne nga Segona ekyo tekibeera ku answered that's why tayebwa masi apushinga kibeere mu ofiisi n'ekintu kyonna ekibeera ku floor ya parliament kigenda mu record mu bitabo n'abalijja balikisomako nga Museveni bwayagadde okussaawo ekiboozi nti Amini yakola kiti n'aleetawo bifirimu ebyo bi Last King of Scotland Amini yanywanga omusaayi naye nga nawe biri mu parliament tewali we biri mu bitabo ye yassaawo kifirimu kye si documentary n'ekimovie okyuya kati ndi wano okusaba bannayuganda bonna nga mugamba nga mutulira diversion ziriwo ezibajja ku mulamwa Honorable Mathias Mpuuga eddoboozi lyalina essuubira abali wano nange ayogera eryange terituukawo essuubira gwe TikTok atudde ku TikTok era okola omulimu gw'amasoja saagala tunafuya muntu yenna namwe mukola omulimu gw'amaanyi ne nkooye okutambula social media nga tukyalina ekiboozi oli ayo n'agamba mwalabye Mpuuga bwe yatunula president mwalabye akasajja tukooye ebiboosiboosi ebitalina makulu tusiikinge buli muntu tumukozese buli muntu alina loolo ye mu struggle eno bannabyabufuzi ejo bannabyabufuzi mpuliriza message gyenjagala ekinyusi kyenjagala okugusaawo nawulirayo nnyedde era kankikomyewo omunaasonyiwa ng'abamu bagamba baava mu nuupu baddayo mu people power mpulira beesonyiwa bannabyabufuzi niye ndi wano kabatemu nti bali bannabyabufuzi bemugamba be mwesonyiwa balina eddoboozi ddene mwabaddeyo mu people power mulina loolo yammwe boots on the ground okola omulimu okutuusa embeera naye ate singa gavumenti tugiwambira wano bannabyabufuzi be balina okuteeking over
siba foot soldier be bagenda taking over obuyinza kyovola bane Museveni yalina bakadogo mu nsiko baro mushana niwe yatwala obuyinza yalina bamama mbabaza abali mu byobufuzi be external wing ba Matthew Bikikaire so we need political wing Balugunda Matthew Bikikaire bamama mbabazi abo nakowulira ba amanya mushega okyubira abantu abaliwo nga bo bali mu line eyo we need to empower our political wing kwa tutwala obuyinza bujja tuva mu ngalo singa tuba tulina political wing eri solid bani abana aba minister bani abana aba permanent secretary bani abana aba secretary treasury ne yalwamu Keith Akanisi kati banabi abufuzi avudde ku mugendo nga bano batwakagabo bajimerwanga ono weka wempe south gwe sagala kwogeranga ekitebe ekiri mu constituency nga samulabi abo mpuga balina okuba omuggo yayogeddeko balina okukwatira embooko alina obbakwatira embooka omukolo guli mu constituency Bashir Kasigwe oŋŋamba otya abalonzi obatya nawe ofuuka nga Museveni aggalawo enguudo ng'atya agamba yes simbuyiza agamba bamulonda naye ng'aggala enguudo 2 hours president kati obeera otya MP w'ekifo ekitebe ekyafuuse ekyobulambuzi nga n'olwaleero nfunye ka vidiyo ng'abaana basse okulambula ne wiikendi abantu bajja ekitebe kyafuuse kya bulambuzi abantu bagenda nga gwe MP atwalawo tonzize ku kitebe Kaziwe Bashiri wenkubulize eddoboozi lino njaga mukulu Mathias Mpuuga manyi nkusabye ebintu bingi so senenkuwa ebimuli byo nye nga gwakulembera ababaka baffe mu parliament njagala oveeyo ogonjole ekintu kya Kaziwe Bashiri ono lwaki atya abalonzi yasaininga ndagaano ki anawe yasaininga endagaano nti talina kwesembereza balonzi be pano mu constituency tebamulaba ekitebe kiri wali bwayise constituency ye kumpi ne Pastor Senyonga kati abantu abo babyabufuzi gwe batyo abo omuli right okubawo kye mubakolera nengo obuyinza busala mu basanga lwaki tevuddeyo nekangavula abantu abo president yabagamba ne teeka lyabe mu piririkiria wano NRM yalwani kubave mu parliament ni kigaana kati bano abantu bemwagala mugambe nti ebeekangavule olwedde balina gye balipootinga bwabanga mukulu Mathias Mpuuga yajja mapenduzi kati nga yasala eddiru asaininga ne memorandum of understanding ne NRM najja ku kifo kya local government Anita Amongi n'amulemesaawo kati bannaye musaasire nuupu mu mbeera gyekoleramu nga tuli under military dictatorship mulowooza nuupu ba president ayinza kolekikagabo ayinza kolera ki Kaziwe Bashir tugende ku mulamu ogwokusatu gwa Big Eye Starboss amaanyi g'abantu ensogi tegeeze twafunyemu ki era nja kusooka njozeeyoze Big Eye ate njozeeyoze ne bannankyukakyuka kuba kuvuba twavu big fish. This is a big fish. Johnny Terera network. Bana Uganda njagala nkuulira se. Ompulira kati. Nkuulira. Just obadde kutuka. Nkuulira. Bana Uganda. Ku kintu kya Big Eye njagala osooka ombasabe. Tuveemu negativity, tuveemu obutima obw'ekirogo. Tuveemu obuntu ntwobo obutimatima bu negativity obutalina gye bututwala eno struggle ndi wano gamba banna Uganda nga bwe mulaba amakyaki gaba bujingo nti nago buli kanaku babeera basaba abantu bajje balokoke si bwe kiri eno wa mutwe era nabo bava madini malala ne bajja mu bulokole kyaki kuba kino njagala nkibaleetere mu ddiini nkiyise mu ekyo kuba eddiini tetujja kigana eddiini erina big congregation oba insikiriza zina big congregation
pastors buli kanako kaabe kayanja kaabe kakande kaabe kyaze gwenjagala ennyo kaabe ky'omumugerwa buli service gyakola asabayo abantu bajje balokoke nenga abantu abo basaba balokoke bawe obujulizi ne bagamba nze nali gundi nali gwenti nali nkola ki era ne balokoka ne babembulesi nga nze nali mukwasi w'abakazi nali nkola ki kati nzija ku BGI era nga ngenda mu message ya president gye yayogedde muwa mutwe ndowooza bampulira bulungi kubanga njagala ntuuke ku kinyusi ate mutusulewo komenti wano oba mutuwulira oba omukulu mumuwulira bulungi sulawo ka komenti ogambe nti loud and clear omukulu tumuwulira John genda mu maaso message ya president yabadde loud and clear nti enkyukakyuka eno oba omuntu avuddemu emyaleemu naye nga kati ebikolwa bye n'ebigambo bye biraga alokose tumwembulesinge kuba ndi wano kugamba bannayuganda struggle teringa emyaka ejaggwa biinzika ekyaliwo abo abaluza obukoko biinzika potre asaba bamuwe ku ssente bamubbulule abasajja baagaana omubbulula era biinzika ate yugakiiki ekyaliwo yugakiiki yeri ya agase kalala yugakiiki weri ya agase gyeri ebugemeeyo bwenna mulongo eyo gyeri kati yugakiiki bwogenda mu yugakiiki ne biyinzika balina kye tuyita incubators mwe baluliza obukoko obuto nti balunda enkoko ne bafuna amagi ne bagassa mu incubator ne bagaaluza n'ogendayo obukoko nga bwa nnaku mmeka ate ezimu bo ne bazimunda kati kyenjagala ngamba abantu struggle teringa poultry hatchery nti tulina ka incubator tusaamu amagi ne tuzaala abantu ne tubasomesa enjiri ya struggle ate era oyinza okubasomesa era ne bakwefuukizike struggle teringa couch ng'eyakibwe ekibaga twetere yaliyo struggle era abantu tujjamu abo abaliwo bannayuganda abatuuse emyaka egyesalirawo naye babeera ne pasti yaabwe ate nze nyiigira nnyo omuntu ng'oli munnankyukakyuka n'okuba BGI kati naye nga mu famire yammwe olinayo abatali mu struggle ate ng'oli bulaayo obawa ne ssente ompulidde kati omuntu yenna akuba BGI nti BGI sitaani talokoka nkugamba oba tomanyi byabufuzi ebyobufuzi nze ndi wano kugamba bannayuganda mugenda kunnyiigira n'ebbajjo mwetaaga kuba nfolowinga nnyo puroguramu ze ku BTFM nti eddoboozi lye bw'abanga mpisawo message ku BTFM oba ku TikTok ye nze eryange liyinza obutatuuka kati ebirala oba tali perfect oba kali wisdom tali perfect nga amala ate n'ayogera ku ankowe Salimu nga bw'atuula ku Ssanyuka FM tukuyita kwokya n'amala n'ayokya n'amala ng'ayokyesa tumumanyirira wamenga n'amala ng'ayokyesa ng'ate ekyo mumumanyidde akikola buli bw'abeera naye ng'ayisizaawo eddoboozi erya people power n'omukulembeze waffe NRM kyetayagalira ddala NRM n'okulaba omuntu nkuwulira John NRM just kyebadde kulaba omuntu ayambadde kabereeti kibayisa bubi kati tomufuna eddoboozi ng'oli alinako eddoboozi mumukozese kubanga ye avuddeyo bulijjo tukompulayinga twagala amaloboozi g'abayimbi kati ye avuddeyo ate mumukube kyakubya oluyimba ntuwuliddemu mesagi ddagala mu malwaliro ebinnya mu nguudo oluyimba BGI abadde yalukuba dda kino ekintu BGI akikoleredde okumala emyezi 8 lwakuba bannayuganda tebamanyi kusoma tebafolowinga BGI okumala omwaka mulamba message ye ku page ye mugende mulabe byabadde apostinga nawuno olusembyeyo mwabamu mulabira ng'agenze gwe twagenda okukima pulezidenti naye abafolowinga abalina intero ya social media bwetambula kati ndi wano nsaba bannayuganda
tukolenga research ate n'ekirala tetunalumba n'ekirala John n'ekirala kyenjagala tukiriyalinge wano bulijjo batugamba abaana ba Nuupu ffe tubuukira abayimbi naye olwaleero muyina example ey'okulaga nti si mmwe mwabuukidde Big Eye ye yabalaze nti nze mmanyi ekituufu era amazima mmanyi we gali era amaanyi g'abantu genoonyeza kati ekyo kibaluma kikola balimu kubawugula babajjawo omuntu yenna kamalirize omuntu yenna alwanyisa kale sigambye kulwanyisa kwa saagala kikumemu nnyo muli banaye tetulina kuuma kagenda kupima bali kunkyukakyuka fule tubalabire ku bikolwa byabwe tewali kuuma tulinayo mukayite mometa kyako stragometa kiki tufuneyo ka stragometa oba litmaspeka John nze ndaba ekintu eri bannankyukakyuka nti twetutuulire nnyo actions zaffe zitwogerere actions zaffe ebikolwa byaffe tutugattako buli omu yeekube mu kifuba nga tetunnalumba bantu balala buli omu emiswago ya buli omu nga tetunnalumba kukola byekwatso gundi takoze ati right honorable Mpuuga takoze ati ba MP temukoze muti ba MP amaanyi bagajjamu mmwe ba boss wadde balina eddoboozi ddene nalabye nze wenneewuunyizaawo wano nti ate bakyali baffe abo ab'amagye era nze nja kyogera luni wano cause nze inbox yange ejjula abavubuka n'abazeeyi abakuzeekuzeko abali e Somalia abali mu kulwana nga bali mu UPDF naye naakugamba mutwe bannaye mulimu ebintu ebitumalamu amaanyi mutulaba naffe kikwewuunyisa nti ffe tuyina emigemerawala tuyina ebyuma naye ate munnaye essuubi tulirinamu mmwe neŋŋamba eka naawe naŋŋamba essuubi tulirinamu mmwe era buli we tulaba nga bulinga abakkakana amaanyi agakendera naffe tuwulira bubi tuwulira ennaku eno kubanga tumanyi nti ffe kiyinza okutusitula kifubutukamu mmwe mwennyini nanga mulaba nuwamutwe abasajja babakuba omuggo n'abakuba tiya gaasi oba baba baagala mu ekyawe kwekamugana tuli abasajja balina ennaku naye tebalina kyakkola kwegamba n'okubegeza mu gamba buli omu ali mu busibe oyogedde ekintu kirungi aga nange kankigatteko kati ngaabo abasirikale ba military be mwalaba ku kitebe kwolwo abasajja abo bannaffe era bamanye amazima buli obusajja bwabwe obuwanvu obubeera mu leeyo obuwanvu obulina bwe bufaananafaanana embaga emiliyoni obwo obusajja kantikiryalinge wano mu kigambe n'abali kuno gwe nalabye kakyali kayenka kayitix cantons bakalumbye ne bakatiisatiisa obwo obusajja ogenda obuutunuulira ekifaananyi kyako buno obuvubuka bwali bushamba boys ku faamu z'omukulu za first family ekiruhula eyo ne so kati buno obuvubuka bwali bushamba boys ne babujjayo ne babuleeta ne babuyingiza SFC ate ne babuteeka mu SFC anti kyekyo kyenkugamba ne babuyingiza SFC okiwuliriza kati oluusi bwe buvuga bafande bukwate emundu ebulaba obwemulisa mulise nnyo bwebukola vidiyo obwo TikTok nga buli mubundiza SFC kati obwo bwe bujja ku zilive zino bwe bugenda mu inbox z'abaana buli arrogant nnyo ne bubatiisa bwe tujja kukuba amasasi bwe tujja kusisinkana wano kwegamba bwo okuba bumanyi Museveni waatali that's nepotism waatali tebuliiwo kati bwebufuga bano bafuukisolya b'omu magye nga be walaba ku kitebe bambi ng'ate nabo bali bubi era bakutunula n'owa mutwe ne balaba Edi Mutwe nga bamwegomba nga ye bamulabira ddala kyeno awedde emirimu kanyirira gwolaba obusajja obwali bukutte mundu awo ku kitebe tufaanana butya
ne buliko buli obwo bushamba boyi bwogambye bwe bawe ennyota obuli mu poliisi batadde buli kitongole nga bwe bukomandinga buli kitongole bukitadde ku bunkenke obwo bushamba boyi obwo buli kitongole bukitadde bushamba boyi bukuuma munyago kuba mumanyi Museveni waatali babuleeta kataso nepotism babujja eri mu kulunda nte nga bushamba boyi buwawusi boyi kati babulese mu kibuga busula binajera busuleyo wawa bulina ne ku mmotoka butuuseko ne mu mabaala bwali Kampala bugirota bulosi bugituuse mu bufujjafujja amalusu pisto bugissa ku mmeeza kati obwo kyekizibu ne bano bafuusoja b'omu magye be mulaba bali naffe nye baliko buli obubeera eri mu kabangali nga bwonna bufaanagana nga kano Bobi ke yayogera mu lulimi n'agamba miliwe ate abantu abamu tebakitegeera message ya Bobi gye yali agezaako abamu tebakabuuka ne Bobi ye yali abaweereza koodi olaba nze nina abantu b'engamba nti most cases Bobi oyo omulaba Bobi ne waafuuwa luwa n'agamba eba koodi era bagibuuka kuba bumanyi obusajja buli baba bagibuuse okyegera so as like tulinga kye tugamba wano nti gwe tosuubira nti Bobi agenda kwokya Bobi tayokya Bobi gwe gyolabanga mistake gwe gyoyinza okugamba nti akoze ensobi ate eba ye aba alina kyayisizza kuba Bobi yayisaawo n'agamba miliwe tweyanje n'addamu n'omusajja n'addamu ekibazo omusajja n'addamu mugamba olusungu n'oluganda amanyire bulata bitegeera olwo yali akusindikira message Bobi yali akusindikira message akulage nti abakulira operations zino si bannansi bantu baleeta nga ba specialist okibuliza kubanga bakimanyi nti munnansi asobola ofuna mwaka katima akagamba naye ono munnayuganda munnange mbonyabonya waki nange nyigirizibwa kati kye bakola bateekayo ono atayagala kumanya atakumanyi atakulinaako yadde akalira babujeri enakivaala eri mu lukoola nga kasajja kaali kalunzi kante kalaalo ne kajja mu kibuga ne bakawa yunifoomu ne keevuga ako kajja kukyapa kuba kamanyi Museveni waagendera omulimu tekagufuna ku meriti tujja kubuuza omulimu gwe wagufuna otya abalaba okyolo obutagufuna batiimu obutagufuna mitalo obutagufuna basebuufu obutagufuna gwe wagufuna otya kati that's a tribal unit Museveni yasawo commanding unit ngeri tribal kino mutusonyi mu kyogera batigeye mazima eyo lika buli kitongole president bweyagenda mu America yabagamba mulabise tribalism yeyo kodi gye yali yabagamba era bwe yadda Bobi n'agamba mukasajja n'agamba miliwe tweyaze likadda mu kibazo olunyarwanda nati nange njogera mu message ya big guy nganjimaliriza twafunye mundu munene nnyo big guy alina ki project kyankubidde era nga ki project kati muzira lye stand zigenda tandika big guy n'okukola press conference gy'akoze leero ani abadde akifunamu nakibagambye dda wano nti bagambye wano ndimbagamba bannange big guy buli lwe bamwogerako bamusaako erinnya lya president Kyagulanyi ne NUP kwebale nnyo bibiri kimu bibiri Bobi Wine bitambula bibiri kakati uliriza kambala John lindako katono katubalage etteeke lino emabegakaawo Bobi Wine wabali gwe badde bamupatiikako nga kimu bibiri bamubuuza Bobi Wine ne NUP naye nga ye ayongera kukakkanya oba ntegerekese John nti kati olwaleero ate olina babuuza Bobi Wine ne NUP ng'ate ayongera kugiwanika bakitegedde bategedde etteeke ate ebyamakulu ennyo abantu badde bawulize interview big guy okusanyuka nga y'amagezi buli kibuuzo akiddamu mu magezi nnyo kati kiki muba mwagala eddoboozi erisinga
okiwe nze nabadde mbagamba obwedda bamubuuza gye ebibuuzo nuwompulira nkuwulira ng'ebibuuzo bye bambuuza mu Sanyuka TV I was so fascinated the way he was answering the questions. Kati nentunula ate project nekwama eya NRM gye yassaawo waliwo ki project NRM kye yassaawo ekituumya amanya Kibanda ghetto president ebikipiki era nze nasaba NRM mwene erya fada project yaabwe CEO principal kati mpulire waliwo n'ebibiina byempulire ebyabali toyogera ku wano ku live yaffe totonoonera kati bw'ofuna omuntu nga Bigai kuba ffe tuli ku nsonga za ggwanga kati ye agendeera ninayo blog omu gwenda byakoze posting y'amagezi wadde yeesiriwaza n'agamba omwogere oyo bwana Penge obwana Penge wabaddewo omusajja wano gwe bapikaapika naye kirabika kati badiployize Bigai yamumaliriza okyuli kino kigamba nnyo baganda baffe beetegereze nnyo social media eno bwetambula nze omanyi bannayuganda bagezaako kubakakkanya nuupu yebadde efuga social media eno era nkiddamu yekyagifuga in fact si nuupu wabula amaanyi g'abantu ge gafuga social media ate muntu kyomulala afuga social media ogenda gissaako biki ate katika kikyoba olaba TikTok wewane ogiteyo akaana akato akalina okuba ku ssomero mukalagasse mu ddondole biki ebyo social media bagifuga batyo oleeta omwana omuto ku social media bw'alagasse mu ddondoli no Uganda tugyogeddwa nnyo nolaba omuntu akyawunya enkwawa omuntu awunya akamwa omuntu alabika bubi omuntu bw'ayogera abanga asesema naye n'otunuulira nga waliwo tokakkanya nnyo ekikulu banyinaffe abo bayite House Managers John Museveni okukuza bubyo se generation yenu Museveni kulinako obusungu kose generation nolaba abaana bakadaama waveeya Uganda obwana bwo bambi wabulekeeri okolera emitwalo 8 nze ndi wano gamba kadaama yenna atayagala nkyukakyuka vaaye eyo gy'oli mu bwakadaama ogende Uganda ewa maama wange okole obwamukomba box olabe sente zenaakusasula mukombe box ewa maama wange bwakadaama yonna gye muli mu Buwalabu bwe mumanyiira struggle mumanye nti emirimu eyo gye mubeera mu Bawalabu ne babambaza obukaaya nze ndi ready okuba employing ewa maama wange mbawe emitwalo 2 kuba lwaki olinnyira ennyonyi emikulu olinnyira ennyonyi emitwalo 9 ekyemanyi kiriwo ekiti ate nawe kyemanyi kiriwo ekiti nti sisuubirayo nti ddala nga Kadaama ayinza obutamanya nnaku ye ayinza obutamanya kiki lwaki ali ku kyeyaawo naye kino ekintu kiri well planned olaba nga tuvudde mu kalulu kati bino bikaluvini kayanja bino waliwo n'ebikampuni ebirala ebiri awo bi immigration gund companies ebitwala abaana wabweru so they do like this abaana abo mbadde ekinoonyerezaako ebbanga but nafunye omuntu ali munda eyambulidde ekituufu nangamba abo abaana be mulaba abo abaana be baakagendayo emyaka 2 mwaka gumu nangamba abo abaana be mulaba abasinga abali mu kakkanya wansi struggle oba amaanyi g'abantu n'abali mu kuvuma Bobi Wine abo abaana baatandika okubatikka after elections cause akaliro kaali kangi akali ku social media kuno ate ne bakimanya nti abaana abasinga bano balina access ku free wifi ate n'obudde babeera nabo nga bamaze okukola okibuliriza so kati nabo ne batandika okuteeka abaana abaabwe gyegina emitwale gyegikogamba yimuliramu
kodambeno NRM musomera yali ekyango kati baje kwasa nsereko n'alumba TikTok etano gye tuwulira kwanza jukira ko nti Ashbag bali bamuwadde laptop webale nnyo ne basawo kasime kati eyo squad basawo kasekretary y'ekyambogo katugambe kasekretary kano kalina n'ekitebe we kali emakindye ne mu bakadaama kwa waliwo ekitebe kyempulira emakindye nze besibimanyi naye nze kyenkonfamingako kino abo boyogeddeko boolwedde weebali badeploy bayise era bakyawandika sofa kati ndowooza bakawandikawo ng'omutwalo gumu bagenda bawa iPhone bagenda bawa ne laptop so abamu babagambye ku Twitter Bobi Wine bwakola post oba wakola tweet yonna what they have to do buli comment bagenda bagisasula kasanvu buli comment bano abanyube benjaga bagenda kuwandika ki ku Twitter ddala kati ku Twitter eno kyebakola wuliriza ku Twitter kyebakola bo balumbye universities nga wala mabega kera kyebatukola kati kino kiri eno ku Facebook era bu page obumu obulaba abamu baguze zi page bataddemu sente ne bagula page so what they do kati omukazi kamwogere ibungereza tomwogere erinnya kuno sijja mwogera nigenda bannyo manyi nti ebintu bye byakola byonna ate ze ekinsayisa zi projekiti zonna nekwama ekisinga okumbuzaabuza waliwo olutalo olwaliwo olw'omuyimbi omu ne bamucapa oluyi naye ate kinewunsa nti essaawa eno abantu abamudifendinga ate be baali bamulwanyisa no enti wuliriza ekintu kiriwo ekiti wuliriza John this is the issue bano kyebata wuliriza John mpuliriza kino kyenkugamba ekituufu kiri kino NRM terina tangible point zowulira nti eno esobola ogiyimirirako nejja neyeesimba mu bantu ne bakyalenjinga tebakyalina reasons zonna ze bayimirirako ku defendinga gavumenti ya NRM kubanga tebazirina teziriiwo now what they do bagda ne beeripa emabega w'omuntu gwe balaba nti alinamu ku ttutumu oba nfuna kyengezaako kugamba nti kati olwaleero amaanyi g'abantu galina forces 3 eziri mu Galumba olina bana abaali abaddirisa bwana ddirisa onfuna olina Gagameero ekiwuliriza yonna Island yo sijja gigenda munyo kuba yonna Island yeekulaga apaana baata abasinga bali nnyo okusaidi yaffe eri ewa Milikwesi bo baaliyo lwaki lwa music ekiwuliriza so kati ate oli omukulu oli yateekamu mu kakaluti ke kali kati jjukira buno bukaluti bwonna amaanyi g'abantu gagezaako bukkakanya kati buno bukaluti bwajja ne bweteeka emabega woono okiwuliriza kati olina kaluti eyansereko olina kaluti ya NRM yennyini NRM Somers okiwuliriza kati olina Gagameero oba onfuna bulungi kati ezo zonna kaluti silent minority kati eyo yonna eri mabega wano tebakulimba nti fan base the real fan base yoyo omwana nti ewera my friend and that's the strategy nti basasula it's the strategy ye strategy gye bakola nti basasula naye kati ekirina okuzzaamu bano ab'amaanyi g'abantu kyekiri kyembagambyeko they won't sustain this for long kubanga it's unsustainable because the banner points the only points they have to give out is kuvuma that's all nikyovola era bo bagenda kubeera mu content wa kuvuma agenda kujja avume naye the issue is nti agenda kuvuma for long kubanga agenda tuuka byavuma nga biweddeyo ng'avumya
nti Subi first daughter agendako ku Christmas holiday awugemuko oba America oba Bungereza nanti bayibye banoni ebyo John tumalizize tusiibule wala dangamba nti abalala bateese naye nze siraba bagenda teesa naye tumalirize ekisemba kumaliza ensonga ya BGI. I welcome BGI to NUP. I welcome BGI kumanyi g'abantu era BGI banankyukakyuka ffenna mwana mu kiringa bw'ogenda mu kyaki z'abalokole omulokole eyakalokoka ne bw'aba abadde mutemu bamwaniriza bamuwa ebirabo tumubuulirire tumubiibiite tumukole kimu era musaba atukubireyo ennyimba ye zaayagala oba yimba nnyimba za muko tetumussaako kiguli nti ayimba era saaga kulirayo munankyukakyuka agamba bijja yimba tetussa abantu eyo posti wuliriza John kankubuuse era nkibuuse ne bannayuganda bano teri munnankyukakyuka waagaali yavuddeyo n'akola ki yavuddeyo n'asaba Big Eye oba n'akola posti ng'egamba Big Eye yogera ku baana ababuzibwawo yogera ku ddagala eritali malwaliro kati bano kye bakoze bagenze ne batandika okukola bu post obwo then batandika obushyaringa ku pages zaabwe nti kati mulaba mbadengeno kwogera nti kati mulaba bano kye baali baagala n'oli akole babatambulize wansi w'ebigere byabwe oba onfuna John baagala ku justifyinga kiri baziza ziyoni bape obali bakolaki bakabako basate sakataliwo ate in fact kati Big Eye agenda kufuna emirembe John omanyi ekitegeeza okuba ng'otambula mu bantu muganda wange olwaleero njagala bebe nze kino nkyogera in real sense njagala bebe atambule ku streets z'Okampala okwo bigere atasobola bebe atambula n'owa military atambule alinga mukama we Museveni okitegeera kadeni olwaleero bw'oba osobola Big Eye n'otambula bibyo nga toyina mukuumi n'ovaayo n'otambula mu bantu omanyi bayiteje emirembe John omanyi John olwaleero waliwo abantu abeegomba atambuleko mu bantu nga ate in fact kati Big Eye agenda kufuna emirembe John omanyi ekitegeeza okuba ng'otambula mu bantu muganda wange olwaleero njagala bebe nze kino nkyogera in real sense njagala bebe atambule ku streets z'Okampala okwo bigere atasobola bebe atambula n'owa military atambule alinga mukama we Museveni okitegeera kadeni olwaleero bw'oba osobola Big Eye n'otambula bibyo nga toyina mukuumi n'ovaayo n'otambula mu bantu omanyi kye bayiteje emirembe John omanyi John olwaleero waliwo abantu abeegomba atambuleko mu bantu nga talina yadde musirikale nga talina yadde mundu atambule ku street okwo okimanyi nti weebali nga bakyegomba naye nga tebakyasobola freedom ekintu kye bayita freedom mu kiveeko ate freedom ejja ekireeta freedom kwe kukkiriza ky'oyagala ng'okyenyumiriza mu ky'oyagala nga teweebuzaabuza
era omuntu bw'akuggyako eddembe ly'okweyagalira mu ky'oyagala abakoze mu bikyuva batulwanyisa Museveni. Abantu tweyagalire mu nsi yaffe, tweyagalire mu bye tulowooza, tulabe nti ebintu biri fair. That's why we are in this struggle. Okulaba nti freedom ye fundamental y'enkyukakyuka, ye fundamental y'enkulaakulana, buli kimu kukulaakulana kwonna kutambulira ku bantu kubeera n'eddembe. Once there is freedom, obeera ne ba Bill Gates. John, by the way, John kyetuteerabira bane president nga 15 December ali London yali awo wammwe ali UK. Yonga breaking news. 15 December ali UK. Temwewunyanga bigiriso mumulaba yaliwo nga gwe. Omwana big ayi yakubya akaji. Gobayo ozadde teyegoma musajja wattu okutegekako ku buvulu. N'abe Sudi abana be Sudi bajja kulyawo nga bamutegetse. Bamunyisa akoleki. Ate agenda abana bagenda jjanjawaza oyo. Ati abana baffe mubamanyi John. John wano tebamanyi baana baffe kyeki. Eyiraavu eva ku mutima. Eyo buli omu ajeetaaga waliwo yagirozaako kasawaza zina ajeetaaga. 15 December ali UK. Hey. Okay. Mbadde breaking news kati jakundi wano nga nkunga era baganda baffe beekyukakyuka bamappa ab'e UK. Nkungira ddala omukyala gwe bayita Patricia Sengo omukuba akalango kuba ye mumanyi muntu wa bannayuganda nnyo wano musalyutinga manyi abantu abamu baba ne bu feelings bwabwe ne mukyala wa maanyi nnyo mu community. Nja musaba ekintu kino akitambuza atandika kitambuza. Kino tekyetaaga na kusaba John, kino kigenda kwekola kyokka. Tekyetaaga kusaba. Kyekola kyokka nkimanyi ekya president kyekola kyokka naye ngamba bugambi. Mu publicity Patricia wadde tulina bannaffe bannankyukakyuka ababeera mu kwekalakaasa bamukulu kato kimera chapter yonna ngimanyi naye ate wabaawo omuntu nga alimu obusukkulumu bwe kiba kutuuka mu bantu ku ground, boots on the ground. Patricia mwekyo mwesiga era ndi wano nga ngamba nze kyemujja okumaliriza nakyo bannasitwago bannange kyembasaba buli omu yayingira struggle eno ku lulwe era omanye ebyaje kuyingiza okubirawo ddala togiriimu lwa muntu ekyo njagala tukijjewo wano. Struggle togiriimu lwa Bobi Wine, struggle togiriimu lwa Badi Kyagulanyi. Njagala eyo point njikubire ddala buli omu omanye ekyakuyingiza struggle. Njagala bannayuganda musitiikinge ku nsonga you enter the struggle for New Uganda. Era ng'akulembedde omumuli ogwo ye His Excellency Kyagulanyi n'abamuyambako naye kyesaagala kulaba bitiimu empalana walana nti olugundi simwagala kyekino kyendaba posti za Mathias Mpuuga nti zitambula ku mulimu gwakola. Ekyo tulina okikomya. Tusabye bajja kitambuza. Wayingiramu wanuwa mutwe. Ntunuwa mutwe bw'aba tayagala MP gundi. Ebintu bya MP gundi tojja bipostinga. Then kugenda mu NRM tubasabye mugende mu NRM. Tobasindika mu NRM naye kiriwo ekiti. Nti fenna anti kiriwo ekiti John. Issue eriwo eti. Era njagala giclarify nga wano. Nti tetugenda kweyagala fenna. Nze nuwa mutwe sigenda kwagala buli MP. Ekyo kyo kituufu ku lofiti. Kubanga mulimu ye. Anti kyembadde ndeeta ekyo John. Ate tetugenda kaka bantu kupostinga. Kubanga tetwagala kufuuka nga badictatingira abantu. Muntu yakera ku makya n'akola page. The issue is nti olwaleero newemba nina gwe ninako grudge nga kale azza akola ebitansanyusa era nga mubuusabuusa. Naye waba alina kyakoze nga kigattirako ddala ng'ate kisobola okubikka ku bino bye mbadde nzija mwemulugunyaamu mwensokolamu. At least ku luno katupushingeko ku kino kyakoze ekitugattako oba ntegerekese bulungi. So that's it. Naye katosobola kujjawo kiri kubanga
political prisoners guba mulamu gwa struggle kambenga nuwa mutwe sikwagala nyenga ndaba gwe mulamu gwe ye struggle ntufu mba nino okipushinga kyoli ko bwe ndaba nga kitugattako okitego John nekira chenjo summarizing nacho na sigula bana Uganda nuwa mutwe ngenda kusaba tozikiza programu zino era ndi wanunga nkola bayekolera mwonna banuwa mutwe bamasaba mwenambe mbakolo the squad yaffe kyaliwo kyoba omanya John the issue is lyogera ndi wanunga nkola banankyuka manyi emikutu mingi gize gi TikTok olumbeerako eyo nye tulina obuzibu TikTok bambi abamu bwe mubeerayo TikTok video tesisigalako message tuba mbasikulabye kujjako nga baagi recordings mbasijja jjuwuliriza kyekyagintamisa live zaayo zezantu kyekyantamisa okukola live zaayo nali njagala ntandika okukolayo live naye ekikyandiscouraginga kuba message okujjako nga bakusazeemu no John message ya TikTok okubanga John kiriwo ekiti kuba mpuliriza kubanga kutuula wuliriza TikTok ebanga okujjako bino ebyabeyambudde ne babisalamu kubanga kutuula n'onyumya n'omuntu era kiba kibuuzi oli ali Uganda akumba mutuula ne munyumya n'ebintu ne bikomaawo kati mbasaba mwe bannankyukakyuka Facebook eno yeyappa abategeevu bannankyukakyuka temuzikisa okola video ne muzipostinga nene video ne live muddemu muzikole kyetugenda okukola John singalwe bwe twakolanga abantu mukole ebimeeza baddemu bateese bawendowooza jazaabwe kuba abantu bangi bantuukiridde waliwo ennyonta babuuza mwabaaki mwekweka wanamwe muyaga gwa TikTok gwabatwala nammwe mwagala kufuna fake views za TikTok ezabeyambula no kati ekintu kiriwo ekiti just kino kantiyiseewo na wano kubeera waliwo munnankyukakyuka eyayogedde ku kya vacuum nti vacuum weeri ku lives ku media wano n'agamba nti kati omusomesa Lumbuye ajja ennaku 3 n'agamba asiimwe ajja buli lunaku muganda wange sijja asiimwe era nja mwebaza nnyo omanyi naye ayina ekintu kyazannya musajja waffe oyo kuba baaba n'okujja buli lunaku kati naye ayina ettaffaali lyagattawo kati asiimwe manyi kati bino ebintu byeyawulamu nti tulina engeri gye tukuba ekintu kino kati asiimwe alina engeri ye gyavuga gundi ye asiimwe wa Bible and politics kale embeera bwetyo bweri era ebigambo bwe bityo bwe bitambula obuvunaanyizibwa buli mu ngalo zo buli mu ngalo zange ffe nnyini ffe tugenda okutereeza ensi eno Uganda atudde ku nnono gwe mulamu oguliwo nti tuddemu tusituke buto kubanga essaawa yeeyo tulina okubanja obuwanguzi bwaffe tulina okulanga omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atudde mu ntebe ng'emirimu agikola bulungi ffe tulina okugukola I'm sorry ffe tulina okukikola okulaba nti tutuuza Kyagulanyi mu ntebe teriyo mulala nolwekyo ffe tulina okukunga ffe tulina okuzannya buli kazannyo buli kabadi konna okulaba nga tusigala Kyagulanyi ali waggulu ate nga tutwala ntebe mu ntebe okulaba nga tuteekawo pressure eyo gye n'omusolo tumuteeka ku bunkenke all the time abeere nga eva ali ku bunkenke anakuwale ayavuwale agwemu amaanyi akoge ebiddirira mukama y'anaamanya nga President Kyagulanyi atudde mu ntebe kale embeera bwetyo bweri mbaagala nnyo mwenna baganda bange mikwano gyange gye muli mwebale kubaako mwebale kutwagalanga tujja kuba tutambula bwetyo mpola mpola paka ng'ensi yaffe eteredde omukama Katonda abankuumire mweraba